wabula ssaawa mbale ensi yonna okujaguza amazaalibwa g'omwana Yezu olunaku lw'enkya wabaddewo obweraliikirivu ku luguudo lw'e Masaka. Kati buli kilomita 2 sangawo omusirikale bw'akuyimiriza yimirira ajja kuyamba oba tuyambagane. Polisi y'ebidduka okuva wiikiri eyatandika yayongeramu amaanyi ku luguudo luno ng'erondoola abavuzi b'ebidduka abavugisa ekimama n'abatalina bisaanyizo. Abantu baafanganye kumpi abantu 3 buli lunaku era nga naffe twetamiddwa abantu nga battibwa nnyo olw'okuvuga obubi. Ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu bannayuganda bali mu biwoobe wano ku luguudo lw'e Masaka e Kampiringisa oluvannyuma lw'akabenje akatugumbula abantu 21 bwe tumaliddeko omwaka ng'obubenje bukendedde oluvannyuma lw'ekikwekweto polisi kyateekawo ekifuuza abo abavuga ekimama. Era eggwanga lyakaaba y'ensonga lwaki amangu ddala ekifika salama yatandikibwawo. Polisi egamba newankubadde abantu bangi bettanidde nnyo okugenda mu byalo kulirayo Ssekukkulu ku mulundi guno boolesezza empisa ku luguudo lw'e Masaka ekitabangawo mu byafaayo by'oluguudo. Ekikweketo kino kikoze bulungi nnyo olw'ensonga nti kizizzaamu abantu empisa. Ekyali kireeta obuzibu ku luguudo luno mpisa mbi kumala kuvugisa kimama. Abantu bafaayo ku bulamu bwa bannaabwe. Bukyanga kikwekweto fika salama kitandika mu mwezi gw'omusanvu polisi etubulidde nti akakwata abantu abasoba mu 2,000 ne batwalibwa mu kkooti era ne basasula engasi ng'omuntu abadde asasula ssente ziseka wansi wa $80 ekiyambye nnyo okukendeeza obubenje. Ente ezikoze kubanga bwe ngamba nti abantu abasukka 2,000 nga batwaliddwa mu kkooti ne basasula fines wakati w'Emitwalo 80 n'okweyongerayo ezo ssente. Olw'ensonga eyo abantu badduka mangu ne bafuna ebiwandiiko era wano bwe twabeeranga ku luguudo nga ku bantu 17 balina provisional driving permit. Accident zakendeera ate bantu bangi nnyo abayita ku kkubo wano ne batweyanza timwebale officers mwebale accident zakendeera ate nga kituufu accident zakendeera ne badriver bennyini abasinga bazzeemu ku mpisa kati. Butono nnyo oluusi tumulako n'omwezi mulamba nga tuliregistarinze eyo bubenje bwa mmotoka. Philip Mukasa ono nga yayogerera ebbendobendo lya Katonga ku luguudo okuva ensangi okutuuka mu Lwera ku lw'e Masaka agamba nti obumenyi bw'amateeka bubadde nnyo mu bantu abalina akakwate ku banene mu gavumenti nga baali beefuula bannantagambwako naye fika salama ebadde eyoola bayoole nga tewali kuttira muntu yenna ku liiso. Kwatanga abantu naye n'akubira omunene oba bakama baffe oba okyali awo oba banene abalala nti oyo mumute. Poliisi erabudde abantu ku nsonga 3 abagoba b'ebidduka ze balina okwegendereza naddala mu kaseera kano ak'ennaku enkulu. Togeza n'ovuga ku luguudo lw'e Masaka nga toyina driving permit eri mu mateeka ojja kusibwa. Togeza n'ovuga ku luguudo luno lw'e Masaka oba olulala lwonna ng'onywedde oba ng'ovuga emmotoka yegeyege zino envundu. Newankubadde tewannabaawo obubenje bwa mmotoka ate poliisi egamba nti abavuzi ba bodaboda bakyagenda mu maaso n'okweyisa obubi ku luguudo. Ate obufiiramu omuntu omu babiri babeera ba booda naddala bano abasala bamala gasala kkubo. Kale olw'ensonga eyo nti oluguudo kuliko empisa. Poliisi egaliza bannayuganda Ssekukkulu ennungi era obwedda poliisi egaba kaada ezaagaliza bannayuganda Ssekukkulu n'omwaka omujja ogw'emirembe. Kaadi zaffe ze tubawa ssebo nga tubaagaliza omwaka omulungi ne Christmas ey'emirembe. Thank you very much. Jingo Francis, NTV, Usawemu.